Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe ne yambuuzizza ekibuuzo ng'ombuuza waŋŋambye nti gye wagenze ne bakugamba nti omukono gwo tegukola ddagala, nti tosobola kwenogera ddagala ne likuyamba okuggyako ebyo by'oyagala okuggyako. N'ombuuza nti kituufu omuntu asobola okubeerawo nga mukono gwe tegukola ddagala, nga weenogera eddagala terikola? N'ombuuza nti kituufu kibeerawo? Ekituufu osanga omuntu ng'omukono gwe tegukola ddagala, nga weyeenogera eddagala nga terijja muyamba, oba n'osanga nga ne wanogera abantu abalala eddagala nga terijja kukola. N'olwekyo ekibuuzo ky'obuuzizza ekyo kituufu, gye bali abantu ng'emikono gyabwe tegikola ddagala, naye osobola okubeera nga ofuna kye weeyambisa n'obeera ng'onoga bulungi nnyo eddagala. Vidiyo eyo nayo nagiteekayo wansi eyo ku channel yaffe eno Kyayiti, naye kambeere nga nkuddamu obeere ng'omanya ki ky'olina okukozesa osobole okunoga eddagala eryo. Ng'ekisookera ddala gw'alina ekizibu ky'okubeera ng'omukono gwe tegukola ddagala, ky'olina okusooka okutunuulira bw'oba omanyi nti ogenda kunoga ddagala. Si kirungi kwebaka ku mukazi, naddala omukazi oyo nga si mukazi wo. Tugeze, oyinza okufuna omukyala n'omutwala mu loogi oba mu kifo eky'enjawulo ate ng'okimanyi nti enkeera ogenda kunoga ddagala. Si kirungi kukola bwenzi ng'ogenda kunoga ddagala eryo, kiba kyangu nnyo eddagala eryo okugaana okukola. Naddala gw'alina ekizibu ekyo eky'okubeera ng'emikono gyo tegikola ddagala, bw'oba omanyi nti ogenda kukeera kunoga ddagala, tokola bwenzi. Bw'oba olina mukyala we waka tekirina buzibu, kwegamba okufuna abakazi abalala eno ebbali n'osula naye ate enkeera n'okeera okunoga eddagala. Si kirungi okutwaliza ewamu, si kirungi kukola bwenzi ng'omanya ate ogenda kukeera kunoga ddagala. Ekyokubiri, kirungi nnyo oyogere n'eddagala naddala ng'oli mu kulinoga. Yogera nalyo, osobola okwogera nalyo bulungi nnyo. W'ogenda ku ttale oba ku nsiko okunoga eddagala, yogera n'eddagala eryo. Okugeza, osobola okugamba nti nzize kunoga ku ddagala lino, ngende nnaabeko mbeere nga neggyako ebyo ebimazeeko emirembe eby'enjawulo. Y'osobola okwogera bw'otyo, oba osobola okugamba nti nzize kunoga ku ddagala lino nditwalire ku muntu wange abeere ng'anaabako, abeere ng'aviibwako ebisiraani, abeere ng'aviibwako ebyo ebimumazeeko emirembe. Bw'otyo beera ng'oyogera n'eddagala eryo ng'olinoga. N'ekisembayo ky'olina okukola naddala ggwe ng'omukono gwo tegukola ddagala, ng'ogenze gy'ogenda ne bakugamba nti eddagala ly'ogenda okwenogera liyinza obutakuyamba olw'ensonga nti omukono gwo tegukola ddagala. Kola kino, nkusaba ofuna ekyayi kya gonja. Gonja oyo mukulu nnyo mu nsonga nga zino. Ky'oba olaba nti mbagamba nnyo nti musimbe gonja. Oba olina kapaati, simba gonja oyo abeerewo ekikolo kimu. Gonja mukulu nnyo, gonja yegonja agonjoola ensonga kati nga zino nti omukono gwo tegukola ddagala, abajja kigonjoola bulungi nnyo, omukono gwo gukole bulungi nnyo eddagala. Funa akaayi ka gonja, jjako akaayi katono kasibe ku mukono gwo. Omukono gw'okozesa gwe tuyita nti omukono ogulya emmere, kwegamba ogwo ogulina amaanyi gw'okozesa emirimu, beera ng'osibako akaayi ka gonja. Yingira ensiko, genda onoga eddagala bulungi nnyo ng'akaayi ako kwekali. Tokaggyaako eddagala w'olituusa ewaka litegeke bulungi nnyo ng'akaayi kwekali. Funa ebbaafu, beera ng'oliyenga ng'akaayi kwekali. Linaabe ng'akaayi ako tokaggyeeko. Bw'omala oddinaaba bulungi nnyo, akaayi kasumululeko. Funawo okawanika. Bw'oba olinawo ekitooke kya gonja, osobola okukasuula olulala lw'onaaba ozzeemu okunaaba eddagala, obeera ojja kufuna akalala. Bwe kityo bw'otyo bw'oba okola. Gw'alina ekizibu ekyo ng'omukono gwo tegukola ddagala, funa ekyayi kya gonja kyesibe ku mukono, beera ng'okola eddagala. Lijja kukola bulungi nnyo, lijja kuyamba, lijja kukola, lijja kuggyako ebyo by'oyagala okuggyako eby'enjawulo, wamu n'okutangaaza emikisa gyo naddala ng'ogenda kunaaba eddagala eryo. Bwe kityo bwe kiri. Gonja mulungi nnyo ku nsonga ng'ezo, abajja zigonjoola bulungi nnyo. Kansuubire okitegedde bulungi nnyo gwambuuzizza ekibuuzo ekyo. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.